Tutandise ensonga mu ddiiro tukyali ku byabufuzi tutunulidde Masaka emikono gigenda mu maaso abasayininga basayininga abawandiika amabaluwa bawandiika eno ye Beg TV ensonga mu ddiiro Idris Kigundu kyeyunenuwa tutandikira awo Masaka afuuse Masaka abasajja bakampinga balinga abanoonya akalulu naye ng'ate kusaba kyeyune omukatuliki yawandiikidde Ssaabasumba ebbaluwa nti musabira mutya abalya ssente ez'enguzi netulagayo ne faaza omulala naye yasinzidde gye yasinzidde n'agamba lwaki abantu kuluna ebintu bino bibakutteko nnyo naddala father mukooti ngeno bulungi yagambye nti musabira mugenda mutane musabira omuntu eyabba miliyoni 5 mbadde ngamba ne Yesu gwasaba yasembeza abo abayina ebibi kyenandi mubuuziza father singa ye bwe basaba ekitambiro ky'emmisa ekyo teyandikikkiriza singa bwana mukulu we ye yamugamba nti genda osome teyandigisomye genda mu maka ga mwami gundi naye n'ekirala nze ndowooza ebyo byonna ensonga eno engeri gyeruddewo efunye okutaputa okupya efunye ezeemu ebintu bingi nnyo n'ebitaaliwo ensonga y'ebitaano ebyo twongedde okugitegeera amakubo mwe yayita engeri gye yatambulamu twongedde ogiraba nze nyongedde ogiraba n'endabirwamu endala ennyo kakati si abantu nga saagala kale eyo gendayo naye kiri nti efunye endaba empya naye nga gwo tewaliwo kisobola kugaana mukolo okugenda mu maaso kubanga omuntu asaba mu kereziya omuntu asaba okwebaza n'ebitambiro bya misa nno wali tubiteekawo nga biwandiika nti nze mwami kyeyunenowa neebaza Katonda ate n'ekirala ebigaana misa okuyimirirawo ebintu ebigaana misa okuyimirira abantu babuulirire ddala kiki ekyandibadde kigaana faaza okusaba ekintu ekigaana misa okuyimirirawo ngo singa wabeerawo omuntu oyo agisabye nga oba alina essabo ekikontanira ddala n'ennono y'ekereziya gwekimanyi nti nno kobenga gwe oli musiraamu oba nga tuli mu katuliki naye nga ewo tewali ssabo n'osaba misa n'ogenda n'ogamba father nti obanze maama wange mukatuliki obanze ninayo abakatuliki benjagala n'ogisaba naye nga awo mu makaago tewaliiwo kisobola kugaana omwaliro guyimirirawo omwaliro alutaali eyimirirawo misa negena mu maaso naye ate n'ekirala kye tulina okugenda nti abantu kye balina okumanya nti singa bishop omusumba amala nakkiriza ekintu kibeerewo n'amala nga ye tagigaana ng'ogigaana otya nga eri mu kisomesa kyange kubanga misa abantu kye batazimanyiiko ffe mu ekereziya okufuna misa eviira ddala wansi ku kabondo abenna ab'e Masaka bakayita katabi ewaffe ebutambala bubondo ebutambala kabondo ate gomba abassa ekimu kubanga ate gomba eri mu kiindabityana so kati kyengezaako gamba nti eviira ddala wano wansi nejjanga etambuzibwa paka ku mitendera gyonna gyetuukako n'eryoka eyimirao so kati ate omuntu omwangu bayithawe okugaana emmisa ate ye Ssaabakristo wa katabi wa kabondo ate singa ate singa oyo awandiika ebbaluwa n'agaa nti Ssebo Faaza omukristo oyo ye yasabye misa alina ekintu ate oyo ye kubanga yawandiika n'ebbaluwa gy'onootwala ku kigo kubanga biva eno wansi nga byambuka nereka mbuuze eyo misa oba ejja kubeera misa oba lukuŋŋaana ebbaluwa gye wafunye nze gye nafunyeeko misa bukyangambirawo nze ebbaluwa gye nafunyeeko eriko kusaba kwebaza Katonda emisa eriko okumobilizinga abantu ng'oli ateekawo ttiimu y'abantu ne bagenda nga batalaga ebitundu ebyanjawulo nga bamobilizinga abantu kujja ku misa ate oli bwabeera sikirabangako ate oli bwabeera nga sigaana tekibeeranga nenze sikola kugamba eno misa yanjawulo kugwe kubanga lwososojjera owekitiibwa Mpuuga alina ttiimu gye yateekawo ebadde etambula ebitundu ebimu yagitongoza wagiraba okiraba simanyi oba bigenda kwera bwezi misa yakwebaza Katonda ebirungi byonna ebimutuuseeko guno omwaka ne guli
oba waliwo n'obubaka bwayagala okutuusa kubanga nze sirabanga misa nga ate abagikulembera abantu abaleka kikabajoga ate bonna bagamba leka kati kiri bwe kiti oli mutu omuntu n'amala weeks bbiri ng'alina abantu bagemdala ekyo si ate abatambula nedda abatambula omukolo gwonna kati nga mikolo egyaffe egy'abakatuliki keba embaga nga nze ngenda kuwasa oba ebeeramu ebitundu bibiri ekitundu ekya misa mwe batugattira nekitegeka ebyo mwetukubira ebirayiro kakati bwekiggwa eno bino ebya misa ebyo bikomaawo kati bino ebyeyongerayonga emisa ewedde ebibeeramu naye gwe bw'obeera kyamani w'omukolo otegeka bintu ebyo gwenga gwe kyamani w'omukolo ogwo otegeka emisa ate n'otegeka ne reception kakati naguno omukolo bwe guti waliwo ekitabiro kya misa ekyokwebalizaamu ekyo kyo bwe kiggwa ebiddirira tebikwata ku misa ekigendera kya misa kubanga abantu bangi bayinza okwerimbika mu kintu erimbika mu misa naye nga talina obubaka baagala okukola tukirabye nnyo anti yo misa bw'ogisaba anti emukolo Bwanika yagunyonyola bulungi gulimu ebintu ebitundu bibiri ekitundu naye akakiiko akategesi ke kamu kalina okutegeka emisa ate era kekagenda naye ebitundu byonna byeyawudde era tewali kigenda kuyingira mu kinnaakyo nti kati bw'omala Thanksgiving okwebaza Katonda ng'oyise mu misa kubanga Katonda gwe weebaza koze abedi Bwanika mu Katoliki pastor naye kyemaani naso okuteeka ate omukolo gwe naffe tubeera nnyo mu mikolo gye kyagambye nti n'omusiraamu bw'asaba mu misa bagisaba ne Bwanika bwagisaba ne bwe kitaba ekyo oli kyamaani w'akakiiko olukiiko olutula ne lugamba era yatuukirira abagenda okukola kati ate olukiiko lubeera bwe ruti nsobola okubeera kyamaani w'omukolo gwo nga naye tugenda kusooka nakuwoowa naye nga nze kyeyuna ennoowa naye nze tugamba bugambi nti tujja kusooka mu muzikiti eyo entegeka ne tugitegeka nyinza obutagenda ngamba naye olwokuba kakiiko kange ekibalizi gwe tukwasiza ekitundu ekyo naye nze nsigala nze kyamaani waki w'omukolo tekijjaawo nti nno nze kyamaani era wemba ntegeka bannaye omukolo gujja kutandika nagundi bweti nga nze kyamaani ebigenda maaso tebikosezza omukolo guno kale oba oliawo ekibuuzo ekyo Dr. Abedi yandibadde akiddamu omutesitesi emikono eri mu paalamenti abasayininga bakyasayininga ebbaluwa ziyitinga nawalabye omukristu weggulu emumambuka yawandiise ebbaluwa ng'asaba Ssaabasumba nti oyo lwaki musaba kuba muganda ibize muno nkiwa ebyo tebisobola tebinanga egye bikwatagana era enteekateeka nze nkiwa zigenda mu maaso naye n'okwemulugunya kw'abo abantu tulina kukola ki tulina okwogerako kubanga abamu wadde ebbaluwa yagiwandikira twaze nabi abantu kati bazze mu mateeka bayita technicality okyaba nine ebbaluwa yadde alina giwandikira Ssaabasumba musumba w'e Masaka si Ssaabasumba ekyo kituufu technicality naye abantu abasinga ensonga omusajja oyo zeyawandise omwami oyo zeyawandise mu bbaluwa zetubaganyako ki ebirowoozo ensonga zentuufu naddala ekereziya esirise kubanga yagenze n'awandika naga Ssaabasumba Semogerere owekitiibwa Paul Semogerere Ssaabasumba nti nno okuva edda nedda nkumanyi nnyo oli musajja wetwogera kulwanyisa enguzi teyerya ntama era okuva edda avudde edda nga yatulira abakulembeze mu misa ze ku mikolo mingi naye ku nsonga eno nga tulaba osiriseemu obala kuba muva mu ggwanga lirimu kirina yagenda okuddamu kubanga abantu bavudde ku message yabadde mu bbaluwa ne badda ku technicalities oba waki ntino yanyiwandikidde musumba ani
Jumba we Masaka. Jumba sisaba. So mezo technicalities. One olopye mu high court, one olopye mu supreme court. Anti bo wabo musango kwa ndi wabye mu high court n'okuwaba mu magezi. Naye ensonga era kigufuula omufundu. Na agamba kwa misango mingi ero gimanyi bagikubye ku technicalities. Kakati kasitolopo obubi oba totegedde ensonga technicality etegeeza ddala nti no totegeredde ddala nakyoloopa kati abakigoba kweyembeera tebakugoba nti no tolina nsonga zo naye n'obutamanya wenyini w'olina kuloopa ekyo kyennyini kikufuula nti kyoyoloopa tokimanyi kikufuula kimbuyege nti kyoyoloopa tokimanyi kati kumulemu katono tumala okubira obubaka bwa bannaffe abajana ne schools abatuwagira ennyo ate tukomewo naye nga tubakubiriza mutwaleeyo abaana omwana alina okusomerako omwana oba weegomba asomere mu America gwe mutwale ebbombo ajja kugamba tata nze ndi mu America si China wala gye neegomba. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tukomyewo. Tubadde tumaliriza ensonga y'omukolo tugumbe wumbe no kiri bwe kiti oba mpuga alina ebyobufuzi oba talina naye mpuga alimu ebintu bibiri mu Katuliki ate muna byabufuzi ekyo ate era n'omukolo era gulimu ebintu bibiri Katikkiro yagenda okubeera omugenyi omukulu okusinza ku lukiiko olutext twawulirako nga bagamba nti kyo naye ne bw'aba abadde era ekiri nti mpuga alimu ebitundu bibiri nga bwebadde nkugamba ate si bibiri naye nga bakuguna omukolo nti ekitundu ekisooka kya Mukatuliki asabye emmisa ate ekiddako ne bwe kibeerera ekyobyobufuzi era wabyabufuzi kubanga mukulembeze tewaliiwo kintu ate era n'emmengo gigattireko ddala toyinza mwawula ku mmengo kyekitundu ekyokusanti ngamba abamu mpulire era Katikkiro gwayita yandibadde ayita ate mukulembeze pulezidenti wa Nuupu bamuyise Dr. Abedi nze kunayogera naye omutesitesi okyogerako kyekyo kirungi nnyo era kyebakoze kyawe anaabayo taabeeyo olowooza byemanyi ndowooza ali wabweru w'eggwanga ku mukolo gw'omumyuka wayinza okulawo ate mumyuka tulabye emirundi mingi era jjukira bali mu kuziika erwengo we yali amwanjula mu bantu ng'amwanja agamba nti nno yali komishona waki wa Nuupu tagambangako nti yali omumyuka wange yakyogera bati we yamwanjula enewe akatambi we wakalaba kiraba naye nga kirungi kana akakiiko okukola ki okuyita kyago kubanga era Mpuuga asaavinze nga yasaavinga okumala ebbanga eddene ng'omumyuka wa Kyagulanyi ate era abaziba ebintu bingi babikoze bombi ekyokubiri naye nze sirabangako ku bbaluwa emuyimiriza ku bwa vayisi bagiwandika Nuupu yagiwandika bamuyimiriza naye akabanga wagiwandika begulire bagiwandika okiraba naye nga ekyo oba Kyagulanyi gyali oba tali ate omukolo gujja kukola ki yayise Kyagulanyi nenze kyengumanyiko yayise leader of opposition ne bayise kubanga byabafuzi w'ekibiina nze manyi kubanga onagambe omukolo gugenda kubeerako ebitundu bibiri naye ndowooza ogw'ebifuzi ekitundu ky'ebyobufuzi kigenda kubeerako 80%. Kyova laba ndowooza emmisa bagiwadde essaawa nga 2 kubanga okusinziira ku Dr. Abedi Bwanika ssentebe w'akakiiko akatesitesi yayogedde misa yeetandika misa bw'enaggwa saa 6 paka saa wabeerewo awo okwogerako okutonotono era nga mu Kereziya abantu bayisaawo bubaka ekyo bwe kinaggwa okulya bwe kunaggwa tulyoke tugenda ate mu byobufuzi anti awo gye kikulaga banno
ate era wano n'emikolo gyakyuka era kyobadde mukuziika kyakyuka kati tusooka kusowa kati enja yakyuka kati tusookera ddala atuuka yagenda kulayinokuleta kukyamalamu nnyo bantu bajja anti natugamba abantu bw'oba oyagala okulaba empisa z'omuntu omutegeranga kubanga abantu abamu baba beesunze abannuufu ebandenda tulabe enamba zagenda okufuna tulabe kubanga alina statement kubanga tukkiriza oba tugaane mpuga guno omukola era alina statement gyagala okukolerako alina statement ey'obufuzi gyagala okukolerako tuno either nkyali ow'amaanyi mu bendobendo ly'e Masaka oba nkyali muki nange nzikiriza nti mobilization eyo ebaddewo Thanksgiving tevudde mu bbanga nti bikoze kubanga kiyinza okugamba timing kyandi yali asobola okukikola luli naye teyakikola naye kati akikoze so kiri nti kyendowooza nti mpuga alina statement gyayagala okukola okulaga nti nno nkyaliwo nkyasobola okuwangula akalulu nkyasobola okubeera mu byobufuzi bya Uganda alina statement gyayagala kukola nga ate erina kukolebwa kwolo era olwo nze ndowooza lwe lunaku olugenda okutandika feezi ya mpuga eddako statement eneeba ekoleddwawo ekinaaba kyogeddwa kirabiseeko kwagenda okusinziira kwekyo ekinaaba era nga kuye kirungi kubanga kati yeringa litmus test kyekiringa ekipimo Dr. Bedi yatugambye abantu mutwalo kati okuwera kwagwo n'obutawera naye okuvaawo ye statement ya mpuga egenda okuddawo either neeyongerayo oba tosazeewo anti era kirina kusinziira kwogwo omukolo kubanga constituency yo eba yiyo gwomanyi bw'ogikwata gy'ogijja ne gy'ogizza tumalirize programu y'olunaku olwaliro ak'enjawulo kosembyayo kyanjawulo tugenda kugamba okujjako nti nno amaaso fenga big media tugenda kubeerayo nnyo era tugenda kubeera live amaaso mugateeke ku lutimbe era n'ekyokubiri tusabira Honorable Mpuuga abeere n'omukolo omulungi abagende Masaka tubagambe bavuge bulungi oluguudo lubeera bizi olwo akasembayo tutunulira byabufuzi olwo bitandise tuli mu mbugumu lyabe kino kiraba naye buli omu yeeteekateeka kati kuno kweteekateeka kwa Mpuuga yetooki gyakuba era kumasayinize tusuubirayo tetusina kyetusuubira tujja kubiraba byonna singa kugamba nti kubanga birimu oba wasayininga olina kyoba wayogera so sirowooza waliwo abasayininga naye nga ne bakyusa statement ayinza okunyumira mu nnyo naye katufe twetegereza ebyobufuzi bwekutambula e Masaka ono wankizo mwebale nnyo mwebalira ddala tukomyawo